Omusumba Aloysius Bujingo akamanyiro keyaleeta ku mukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebintu kati ennaku zino byamwefuulidde okuva yafesi eyazimbiddwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu myaka 3 gyokka bukyangajja era bukyangagula kifo ekyo omwaka gumu gwokka nabanga azimbewo yafesi ennungi amatiribo nabwe zityo ate nga naye ettaka yaliguze Makerere wennyini era Bujingo yagula ettaka abakkiriza bagula ettaka abakkiriza nno bongera okumutabukira buli olukedde okuba nti basonze ssente emyaka 10 n'omusobyo tewali wadde ttafaali n'erimu lyazimba oliraga nti nno oba bagenda kufuna kanisa we banasabira ate ng'ensimbi bamuwadde empitirivu nti wabula aze mu kuzimbira mbu bakyala be bizimbe byakayakana ng'abantu naye nga bo basamba kadongo buli kadde bagamba lwaki tulabira ku Kyagulanyi akoze amatendo akoze ebirungi era nga ggwanga lyonna lisiima kati nno bino bijjidde anti nga Bujingo yavuddeyo n'ayisa amaaso mu Bayisiraamu n'ayisa amaaso mu Bamashehe ab'eggwanga Uganda ne mu ddiini y'Obuyisiraamu ng'abavuma ebintu ebitakwatagane bamugamba wamanyira kuvuma Kyagulanyi ate Kyagulanyi yakuyisizza yakubye level yakubyeko bwe yazimbe yafesi mu myaka 3 gwe nga tolina wadde buliki n'emu waayiye emyaka 10 obba bubbi nsimbi za ndiga nti kati walemereddwa ebyokwogera ku Kyagulanyi bulijjo gw'ovuma kuba kati yakusinzedde ensumika kati osaze weekwate ku Basiraamu osobole okubuzaabuza endiga zeerabire yafesi za Kyagulanyi ze yazimbye baleme okubanja ensimbi zaabwe obuwanana ze baziba basonda buli mwaka buli lunaku okulaba nti bazimbira chachi wabula n'obaterawo bitenti ne basambisa akadongo nodda mu kuzimbira bakyala b'amayumba malungi aganyirira nga mukene naye ng'ate endiga bo bali mu bisooto bye basamba gwe ne weeyagala ate nga bujjako ensimbi tebeeyagala so okulaba akatambi kano nga naye Bamasheikh nabo ate basitudde omuliro ku Bujingo okubanga atandise okwerijja ku ddiini y'Obuyisiraamu nga alowooza buli kimu ajja kukibambira bw'ava mu people power bw'ajja mu Buyisiraamu bw'adda ku Kyagulanyi bw'akola atya bamugambye akamanyiro akasibe ku mpagi. Omuntu bw'aba wakwanukula Bujingo ku bintu bingi buli kanaku ajja kubeera mu kumwanukula kubanga alina ebibye. Ono ye pasita ayokya Bayibuli ate ekya n'omusanga nga akootinga mu Bayibuli oyo yasolooza ssente mu bantu. inna kathira min al-ahbari wal-ruhbani la yakuluna amwala nnasi bilbatil. Eno abantu abatadde mu butenti eriye bwagolomolaga gorofa ne baleeta bwasabisiza abantu ne baleeta n'akazimbe gazimba agagaga amaka ne weewuunya. Ono alina ebizibu bye ebyamaka bizimba bitwendinga ku social media. Teriyo Musiraamu yali ayogeddeko kuba tetulinako bwetaavu tetulinako bwetaavu. Amaanyi galeeta supidi gyaleese okudda kuvuma seeka olw'okuziriza idinga kwe n'alusukka ku seeka n'awalampa Busiraamu bwonna. Fe tulina Abasiraamu buli Musiraamu alina ensobi ze ate abakulembeze b'Obusiraamu mwana gwattu ensobi zaabwe tebazikola lwa Busiraamu. Oli bw'aba alina ensobi ye mu Busiraamu nga mukulembeze wa Busiraamu ensobi ye tagikola lwa Busiraamu. Omuntu tokkirizibwa kusinziira ku nsobi yange Umar n'ozikulwalampa n'ovuma Obusiraamu n'okkakkanya Obusiraamu. You have no right. Bwengani owera ki ku Busiraamu? Tuteeka Obusiraamu eno ku minzaani tuleete ne Bujingo ku kibatu kya minzaani ekyokubiri. So please atwesonyiweko tetumuyinako bwetaavu weesonyiwa Obusiraamu. Bw'oba oyagala kuvuma Umaru nga Umaru vuma Umaru nga Umaru naye don't include the word Islam mu bigambo byo bijje mu kamwako. Obusiraamu tebuli worth your mouth. Ebigambo bikyayongera okumusobako bikyayongera okumusobera Bujingo. Obuzibu bwonna bwavudde yafesi
yazimbiddwa President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine mu mwaka gumu nga yakafuna ekifo ekyo, ate mu myaka 3 nga yakabeera active mu politics wa Uganda, yakayingiza abaka mu parliament. Obusimbi bwasonze okuva mu bantu ab'enjawulo yafeese eyo gy'olaba. Wabula Bujingo asondedde emyaka 10 n'omusobyo nga basonda Canaan Land, basonda simanya Pentagon House. Pentagon tewali wadde omusenyu ogwali guyiriddwa, tewali wadde block ezali ziyiriddwa, tewali wadde fundi yali azizeewo nti apime plan egenda kutambula etya, bapime ebizimbe bigenda kutambula bitya, tewali. Wabula ayongera kulya musimbi gw'abakkiriza, ayongera kubba musimbi gw'abakkiriza, yenge no bazimba zigolofa, bwasula obulungi, bwegolola, bwachakala, bwali ebyana, naye nga aba church Endiga basomera mu bisooto, basomera mu nfuufu, enkuba nebakuba, abalimba mbubeeri mu kwebonereza. Katonda ajabba ddiza nnyo, ajabba wannyo bwe basaba nga beebonereza eby'ekijinga. Kati nno bwe yalemereddwa okufuna waakwata President Kyagulanyi ne National Platform okugiyuuyamu ku lwayafeesi ezazimbiddwa, kwe kusala watandika okubambira obusiraamu nti okujja endiga ze ku mulamwa ogw'okubanja ekizimbe ekya Pentagon kye basasulidde emyaka 10, nayagala abazze mu mbeera y'okubabuzaabuza, babeere mu kubuzaabuzibwa, badde mu kubyabasiraamu nga bitambula amale abeerabize kino ekya President ekyokuba nga tiyaguddewo yafeesi, naye abeerabize kuba nti tebakyasobola mubuuza bibuuzo ku lwaki ensimbi ze bawadde emyaka 10 tebalina wadde block eziyiriddwa okuzimba Pentagon House. Awo naye naaba nga yasobeddwa eka ne mu kibira, era nga ne watandikira ensonga zino takyalabawo, ate n'atandika kwekwatakwata ku bantu abavumeevumemu awo, naye nga tewali kigenda kuba nga kimuyamba kubanga Kyagulanyi yamukubya ejjooka. Omuntu bw'aba wakwanukula Bujingo ku bintu bingi, buli kanaku ajja kubeera mu kumwanukula kubanga alina ebibye. Ono ye pasita ayokya Bayibuli, ate ekya n'omusanga nga akootinga mu Bayibuli. Oyo yasolooza ssente mu bantu. Inna kathira min al-ahbari wal-ruhbani la yakuluna amwala an-nasi bil-batil. Eno abantu abatadde mu butenti eri bwagula omulaga gorofa, ne baleeta bwasabisiza abantu, ne baleeta n'akazimbe gazimba agaganga amaka ne weewuunya. Ono alina ebizibu bye ebyamaka bisiiba bitweninga ku social media. Teriyo musiraamu yali ayogeddeko kuba tulinaako bwetaavu, tetulinaako bwetaavu. Amaanyi galeeta supidi gyaleese okudda ku kuvuma seeka olw'okuziriza idinga kwe, n'osukka ku seeka n'awalampa busiraamu bwonna. Fe tulina abasiraamu, buli musiraamu alina ensobi ze, ate abakulembeze bw'obusiraamu mwana gwattu ensobi zaabwe tebazikola lwa busiraamu. Oli bw'aba alina ensobi ye mu busiraamu nga mukulembeze wa busiraamu, ensobi ye tagikola lwa busiraamu. Omuntu tokkirizibwa kusinziira ku nsobi yange Umar n'ozikulwalampa n'ovuma obusiraamu n'okkakkanya obusiraamu. You have no right. Bwengani owera ki ku busiraamu? Tuteeka obusiraamu eno ku minzaani, tuleete ne Bujingo ku kibatu kya minzaani ekyokubiri. So please, atwesonyiweko, tetumuyinaako bwetaavu, weesonyiwe obusiraamu. Bw'oba oyagala kuvuma Umaru nga Umaru, vuma Umaru nga Umaru, naye don't include the word Islam mu bigambo byo, bijje mu kamwako. Obusiraamu tebuli worth your mouth. Ndowooza ebigambo mubiwulidde, ebyo byonna byolekeza Pasita Bujingo abadde yafuula President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine akagoma ka Lubendera nga lwayagadde okukuba, lwayagadde okubanja General Museveni ng'avumamu mu Kyagulanyi, namuvumye bampeeyo 10, lwayagadde okuvuma n'avuma Kyagulanyi, lwayagadde okutendeka n'avuma Kyagulanyi. Kati nno takyalina kyavuma Kyagulanyi kubanga byonna yabimazeeyo. Kyagulanyi yamukubye KO
wagezaawo kwogerera ku Kyagulanyi nga bamugamba oli yazimbye office gwe tonna kuzimba Pentagon kati awo yafunye equalizer eri manga kati ate ayagala okutrendinga nasalawo n'alumbagana obusiraamu nasalawo n'amanyira obusiraamu ate obusiraamu bumufuukidde ejjano kati woyogerera bino asaba kuwetondera bamashehe be yasobezza asaba kumusonyiwa ebigambo byamuyitiddeko mbu yali tagenderedde gy'oli singa yagendedde yadagenda kubatuga kubatta bamugamba akomye akamanyiiro byadde amanyira Kyagulanyi abusiraamu abwesonyiwe tamanyi gye bwava tamanyi bwe bwatandika akakajanja kabe waabwe akakomye akasirise obusiraamu abuveeka buviireko ddala kubanga ekinava mu mpale y'ebiraka yanamanya yalinyumiza abaana n'abazzukulu nti abasiraamu bankola ekigambo nange kyendifandojja era nti siriddamu kumanyira busiraamu kubanga ddiini nnungi ddiini ya mulembe ddiini fena gyetweyagaliramu ate ddiini ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yatulekerawo okulungamizibwa mu nsonga ez'enjawulo ku bigenda mu maaso mu duniya. Mbagala nnyo mwenna abaliwo mwebale kubaawo mwebale kutwagala mwebale tugobereranga Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo mweraba.